Welcome. MP waffe Wakiso district bannange mumani MP Wakiso district nakagaani oleeta omulwadde kubanga mukimanyi nti obujjanjabi nga totaddeko nja nnungi tekikola ki ekiyanga mukitegeera oli musawo wa byanja asomesa ku byanja mukitegeera beerabize nnyo kubanga bayiseewo tobanenya naye nga be bano abalwadde b'ekirwadde ekyaffe ekya sukaali ne hypertension ne pressure. Kati tusaba director otuyitire honorable saba bakulu b'eddwaliro mwenna tweyanziza nnyo kuba olw'embeera gye mutuyisaamu wano nga tuzze embeera yo ebadde nnungi ddala era tusiima ate honorable tukwebaza nnyo kuba ofaayo ofudde abalala si tebali naye ofuddeyo okuva ku muntu owa wansi kyetusaba kutwongera ddagala kati ngano ku lwokusatu oluwedde twaliwo abantu nga tuwera 1,200 naye ffe abasembayo tetwafuna ddagala nga liweddewo tusebo maama batwongera eddagala kubanga obuweereza bwa wano bulungi nnyo batukoze bulungi nnyo tweyanziza nnyo netwebaza nekisakye tukwebaza maama tukwebaza nnyo oli mukono gwaffe gwa ddyo tweyanziza nnyo ne ttiimu yonna tweyanziza erinnya lyange nze mukyala Mukasa Rose mbadde ngamba bano abakamera kubanga nze ndiwo ekigungu nagendayo juzi ne baŋŋamba nti teri ddagala erya diabetes okutuusa May mwezi ogwokutaano kati banfunirayo ka strip kamu 10 tablets. Do you know what I did? I reduced the dose to 1. I'm type 2 nentandika okumira kamu olunaku instead of 2. Lwaki tebatuwa abadokita eyo n'amadagala solo gw'eddagala eddagala lya pressure tusobola digula ya sente nyingi nnyo emutula tubalira ekintu ekyo palamenti batusalyeko ku ddagala kubanga osanga omuntu ng'okozesa eddagala lya 45 omwezi tetusobola ku afford eddagala lya sente empitirivu bakendeze ku musolo tusobole nga tusobola okugula ku ddagala kituli bubi nnyo ekyo era olusi tetumalayo na medication omirako nnaku 3 ki olwokuba tetusobola ku affordinga ddagala. You come, you stay calm very early in the morning, you stay until later day. They end up you go with that any drug. They may give you like 2 strips, you are tolerant 2 times 2 until completely out of stock. They are not drugs. People lie here, people no drugs. Out of stock completely. It's just a building, but they are not drugs. You know what I was Nalima woman MP tweyanziza nnyo nnyabo okuddukirira obulanga bwe nakutuukako ne nkutegeeza nti tulina abalwadde ba sukaali etebe nange kennyini ndi mulwadde wa sukaali eyatemebwako omugulu naye ng'obuzibu bwe tufuna nga bwe nakunnyonnyola nti otuuka ku gate board ekuleese naye ng'okuva awo otuuka awali kiliniki olaba abasawo nga buzibu era tubadde tubasitulanga abamu okubaleeta wano naye bwe nakutuukako maama ne nkutegeeza obuzibu bwe tulina nti bwe tufunayoko wheelchair ne tuba nga tuteekamu omulwadde ne tumujjali ku gate ne tumuleeta ne tumutambuza wano mu kiliniki nti kitwanguyiza nnyabo weebale okuwulira n'orespondinga mukama akikubalire nnyabo obugaali buno tubweyanziza nnyo naye era wabeerawo omuwaatwa gonna okutwongerako nnyabo oba otukoze bulungi nnyo ekyokubiri tweyanziza nnyo okuba nti maama otugambye nti bajeti y'eddagala ey'eddwaliro lino naddala yeeyongeddeko so tuli bagumu kati nti eddagala tujja kubanga tulifuna okusinga ne bwe tubadde tukola ki
tulifuna. Saba director tukweyanziza nnyo emirundi mingi kusumbuya nnyo mu office yo nga nkutegeeza ku nsonga y'eddagala naye ng'oŋŋumya era tweyanziza nnyo kubanga okoze nnyo okulaba nti eddoboozi lyaffe ng'olumirwa omulwadde wa sukaali ne pressure ow'entebe wano tweyanziza wamu n'obukulembeze bwonna obw'eddwaliro liro yaba omukyala Kisakye wamu n'obukulembeze obwa klinika eno eya diabetes abakulembeze mwenna abaliwo bassebo ne bannyabo buli ssekinomina mu kiti kye okusookera ddala mbalamusaako nnyo nnyini ddala erinnya Betty Ethel Nalwima MP wa Wakiso district nga nze nkiikira district eno abamu mubeerabira Entebbe teneetongole ekyali nayo ku Wakiso. Mwebale okukkiriza okubanga mwazze okujjanjabibwa tutawaana n'abantu bangi era sebo Dr. nkwebaza obukulembeze bwo okubanga osobola okukkirizisa abantu ne bajja banayesa buli omu yeekubireko engalo mwebale kujja tukyatawaana n'abantu mu kiseera kino abalowooza nti nno bw'afuna sukaali olumu bw'afuna pressure ti aba alogeddwa babeereyo ne batandika okugamba ono andoga ono alabika mumujja wange ono alabika omwana wa gundi naye mwembeebaza okuba nti mumuli bamalirivu okukyusa mentality yammwe okumalira okulanga bannawakiso tubeera balamu mbasaasira nnyo obulwadde kubanga embeera ezitusinkanya mu malwaliro teziba mbeera za ssanyu ziba mbeera za kubanga tuzze lwa bwetaavu mbasaasira aye ne mbasaasira olw'ekyo kye muyitamu kuba kati ntegeddeko ab'ebizinga mutawaanamu n'abalala naye mbakakasa eddoboozi lyaffe tuliwayo buli lukya era Dr. nsanyuse nti nno ku byogambye kwe kubanga ne ssente zayongezeddwako ez'eddwaliro n'ez'eddagala ekyo kituwa amaanyi ne mmanya nti ffe eddoboozi tetutaddeyo mu paliamenti lya bwereere ti ate lirina kye lituusizaawo tumanye ensonga ez'enjawulo ezifa ku Entebbe hospital wakyaliwo okusoomoozebwa kunene naye okusoomoozebwa okwo tukola ekisoboka kyonna okulaba nga ssente zongerebwa mu malwaliro mu health sector ez'enjawulo si ffe wano okka ab'Entebbe naye tufubanga ba MPs bammwe n'okulaba nga waliwo akasente ak'amaanyi akongerwa mu nsonga y'ebyobulamu ate nga ffe Entebbe hospital ffe bamu kubagalira ddala okulaba nga zongezebwamu ensonga nnyingi kyemmanyi ezibatuuseeko era zemuliko naye olw'okubanga sigenda kuyingirira nnyo buziba abasawo bano badde bantegeeza byonna ebyetaagisa mu ddwaliro kubanga biwera era nvuddewo nga tugenda kwongera kukwatagana ne dokita okulaba nga newankubadde saawa eno komiti ya health eriko process gyeriko okulaba nga tutwala budget eyawamu naye ate ffe tugenda kuwandiika ekiwandiiko ekyenjawuloko eky'Entebbe hospital kubanga ate lino lyeddwaliro erituukibwako bannaffe bamuva Bulaaya buli muntu atuuka ku kisaawe kino enjawulo eriwo wano so kati tugenda kubanga ffe abakulembeze b'omu kitundu kino ekya Wakiso district twongera okukwatagana tulabekale tupresentinga case ey'enjawuloko ey'Entebbe hospital naye mmanyi eddoboozi lyaffe bwe linaayongerwa okubanga liwulirwa ate era akak'enjawulo akanajja kajja kuba nammwe aba diabetic ne pressure abada pressure era nga kwongera obbakolaki okubayamba naye mbasaba newankubadde nga buli omu alina obulwadde bwaliko badanga tetwerabira okukolayo ka exercise akaki akatinitini kyemanyi n'abasawo bano bayongera otubuulirira nti bw'oba osobodde okulya nga bw'osobodde naye ne exercise yo tejja kwetaaga kunoonya ssente nnyingi newe kiba kitegeeza waka kutambula mu kawo mpola mpola mu compound oba ne woba waka mu room banaye tukikole kubanga wabawo obulamu exercise bwekola ki bweyongerayo tulabe nga twefaako kubanga mu bulwadde buno ate okwefaako kikulu kyongerayoko obulamu bwo kubanga bw'omanyi bw'oli muzadde olina abaana abakwetaaga okulaba ng'ate weeyongeddeyo newankubadde olaba ng'olwadde naye ate olina okulaba ng'obujjanjabi obutwala nga kikulu ng'ate obujjanjabi obwo tebulimu kuba nti ozze wano okufuna eddagala wokka naye n'engeri gy'omiramu eddagala obutalikoowa kubanga bino tubimanyi nti n'obulwadde buno webabuze Katonda ono abeera alina okukukwatirako n'obeera mugumu n'olwekyo mbasibirira naye mbasibirira obutakoowa obutawanika obutata ddagala baba bamukubwa mutuuka ekisaa n'okola ki n'okoowa naye nkusaba obulamu omanye nti nno obulamu kati si bubwo wekka obulamu bubwo n'abantu bo abo abaana abali ku nsi bakwetaaga ng'oli mulamu kati okwetaaga ng'oli mulamu
olina okulaba ng'ate osooka n'ofaayo ku bulamu bwo n'obulabirira n'otawanika n'oba ng'ate oli mumalirivu okwongera okusharinga kyemanya abasawo ne babawulira n'okwogera n'omulala gwoleme kweteeka eyo nti ensi yo wekka nti ate naye nze nga nze nalaba nze nina kuba mu isolation nedda laba ng'okwasaganya kye bayita sharing n'onyogibulira munno nga bw'oyiwulira ate mu byonna nga mwesiga Katonda buli omu nga bw'osaba naye nga weesiga Katonda ti Katonda gy'ali era okyalina obulamu okweyongerayo nze olw'okuba nga ndi muddusi nze ndi bubasi nze mbeera mbajjukiza ti newekaba nga exercise no stretching ambu stretchings mpola mpola oyinza okuba nga okulu tekukyasobola naye guno omukono n'owebala 20 ng'okistretchinga mukono n'okwata omukono omulala n'obala 20 ng'era ostretchinga n'okwata ensinga n'ogaa kati ngenda gikyusa emirundi 10 aye ndowooza ne exercise mugimanyi ey'okufulumya olulimi buli lunaku n'olufulumya waggulu ne wansi sigenda kikola ku budde buneeno so kati mbasaba waliwo exercise ezimu mu myaka gyammwe zo nga zikkakatako okukola ki okumaca okuzikola mpola mpola ffe tukkiriza Katonda aba agenda kwongerayo obulamu ate mu ekyo ogenda kubaako ate ekyenjawulo kyokola ki kyokola so mu mbeera bwetyo era mukyakisajja tujja kwongera okusinkananga n'okuwuliziganya ku biki naye olwayo nazze kubanga bwe bankoonako abakulu bano ababatwala nanga ate mulimu bannaffe kati bagenza babatemako ki amagulu n'okubajja buziwali n'okubakola ki okubatuusa wano tebakyasobola era ngenda kusaba kwendeese naye nga dokita nsuubizza tiwadde nalwima ng'omuntu ndeese okuyambako nga mami wa district naye dokita nkakasizza nti ebimu ku bye balina mu plan kwe kulaba nti bagenda kulaba nga bakwasaganya okukola procurement mwenna we munayongera okukola ki okuyambibwa kati nsonze tuleese tutandikireko naye ng'eddwaliro nga byembagambye lirina ebyetaago bingi naye ebimu bye bigenda okuba nga byongera obbayamba nga mu diabetic clinic so abasawo waffe ne basobola okuba nga babakolako mu budde nammwe ne mubeera bampisa ne mubeera bawulize ne mubeera nga ebintu byonna tubitambuza bulungi kati ffe ng'eddwaliro tweyama nga bulijjo bwe tubadde tukola era okwongera okubawa obuweereza obulungi mu mbeera zonna oluusi ebyokusoomoozebwa biyinza okujja ne bibaawo naye manyi bwe tuba tukolagana bulungi buli kimu kiba kijja kutambula bulungi nga gavumenti bwe mumanyi etadde nnyo essira ku bimu ku bintu byetaddeko essira bwe bulwadde buno tuziyita non-communicable diseases endwadde gy'osobola okufuna nga togijje ku muntu naye ng'ezze buzi mu mubiri gwo n'ogifuna ng'ezimu ku ndwadde ezo ze ndwadde ya pressure ne sukaali nga gavumenti ebitaddeko nnyo essira nga mu mbeera eyo etaddewo eddagala etiyongedde okuteeka ssente mu ddagala abalwadde lye bafuna era nga bwe mumanyi nti n'okuva omwaka oguwedde ensonga zino mwazintegeeza nti mulina obuzibu bw'eddagala naye era oluvannyuma gavumenti eyongedde ssente ku ekyo era kati bwe bamutunulira waliwo enjawulo ku ddagala lye tufuna n'abasawo tubataddemu era mulaba n'engeri kiriniki kati gye tugiddukanyamu yakyuka nnyo mu mbeera yonna okwongera okulaba nti no empeereza erongooka tukimanyi nti no enamba ekyaliko waggulu naye tunaffe tugezaako okulaba nti no twongera ogikola ki ogirongoosa gavumenti eyongeddemu okutwaba abasawo ab'enjawulo okuyamba mu ekyo era nga mweyo embeera mugenda kulaba nti ne kiriniki eno engeri gye tugiddukanyamu egenda kukyuka bannanga abasawo ab'enjawulo bayogeddeko nammwe wiiki ejja engeri gye tugenda okukyusaamu gye tuddukanyamu kiriniki eno naye nga babategeeza era nga embeera egenda kubeera bwetyo tikyokuba okubeera nga tubeera n'olunaku olumu olwa kiriniki tugenda kikyusaamu titugenda kuba tulina kati ennaku ez'enjawulo ennaku 5 okuva ku Monday paka ku Friday ng'olunaku lwonna lw'oba oyagalidde olunaku lwonna lw'oba oyagalidde okujja osobola okukola ki okujja nga tekikyaliko nnyo kya appointment ti olunaku luno oba bwe ruti so nga eyo yonna nkola ya gavumenti kwagala kulaba nti n'empeereza yaayo ku mbeera eno ekola ki ku bulwadde buno obw'enjawulo ekyuka so nga kyekimu kyetugenda okuba nga tukola era n'embeera n'eddagala naye tugenda kusigala nga tukola ki nga ddagala tulyongeramu okulaba nti n'obuweereza bufuuka bwanjawulo era kati nga bwe mulabye health education
okubannyonnyola ebintu by'eddagala era nga mulaba kati waliwo omusawo ajja n'abeera ng'ebintu ebyo abibategeeza bulungi mweyo embeera. Then n'ekirala nafunye meeting n'abakulira ekitongole ekibiina ekya enda mugimanyi Entebbe Diabetic Association. Nafunye nabo meeting week ewedde nyongera okubalungamya mwezo ensonga era nga mu bintu ebimu emirimu gya association nagyo twagikyusizaamu engeri gye tugenda okuba nga tukola ki nga tugitambuza era twasazeewo nti nno 15,000 association zembadde sente zembadde emirimu gyayo egimu gigenda kuba nga tetukyagikolera nnyo muki wano mu ddwaliro kuba twakizudde nti nno waliwo emirimu gya association waliwo n'obuweereza obw'eddwaliro kati nga mwene embeera ebadde eriwo nga kiba kizibu okwawula wa association weekoma nawa abasawo we batandikira oba wa abasawo we bakoma nawa kati nga mweyo embeera emirimu gya association ngaffe eddwaliro twongeddeko abasawo muki mweno kiriniki kati wawo n'emirimu egimu gye mbadde mwekolamu ng'okwepima pressure kutwala temperature biki ebyo ebyenjawulo byonna kati basawo we balina okuba nga batuyamba actually nga babikola nga bwe buvunaanyizibwa bwaffe so kakati nga association yo omulimu gwayo ejja kuba nga oluvannyuma ebalungamya yo bweneebeerabye okulaba emirimu gyayo engeri gyekola ki gyegiddukanya naye nga mu byonna kyenjagala okugira nti waliwo sente zembadde musasula 2,000 si za buwaze zaki kyeyagalira ababa basobodde okukola ki okuzisasula nga tekirina engeri gyekikontanamu nakufuna ddagala wano mu ddwaliro nga byaki nga byanjawulo era wano tetukyali kya kujjako bulwadde 2,000 ezekyo nekana akatabo ke mbadde mugula nako akatabo twakajjeewo tewakyali kugula katabo oba oyagadde okugula akatabo ko ojja kujja n'akatabo oguleeko exercise book yo ngoba omuntu omulala bw'abaagize ekiba kyetaagisa ojje nga wagwako egulidde biki naye nga siki seeno kadi naye nga kadi oba oyagadde okugigula osobola ogigula naye nga eyo association nga yeegize naye nga sigamba nti ati tugitundira wano atagirina tolaba musawo biki so kati ebyo byebimu ebyokwongera okukola ki okukola nti n'empeereza etuufu kyenjagala mumanye nti obuvunaanyizibwa bwe tulina nga gavumenti kulaba nti nno buli muntu afuna eddagala okuva ku muntu waki wa wansi okukola sagala mu kitwale nti nno oba yenkola y'eddwaliro nedda kiba kiganye buganyi nga ffe abantu naye ngaenkola eri nti buli muntu alina okufuna eddagala kuba ffenna gavumenti egezaako okulaba nti nno ekuwa budget nti ffenna erina obuvunaanyizibwa okutulabirira so kati nga mweyo embeera basaba mujje musigale nga mujja okusomozebwa kwonna okuba kuliwo mujjawa mu ddwaliro abakulu b'eddwaliro weetuli nga twongera okwegatta okulaba nga tukwataganya okulaba nti nno bye muyina ebizibu ebyonna biba bizeewo nga tufuna solution ffenna so nga bye bimu ku byembadde njagala obaga naye nga tuli basanyufu nnyo obaweereza kimanya bane tusirike erinnya lyange nze Nsubuga John Bosco kati nga nze akulira wano eddwaliro ly'Entebbe Regional Referral Hospital. Entebbe Regional Referral Hospital ewa services ez'enjawulo eri abalwadde baayo era nga bwe buvunaanyizibwa obukwatiddwa gavumenti okulaba nti buli muntu yenna ajja wano afuna obujjanjabi obw'enjawulo naye nga mu bantu obujjanjabi bwe tuwa services etuwa bwe bujjanjabi obwa sukaali ne pressure nga era gavumenti ekoze obwayo neteekamu ssente okulaba nti n'abantu abalwadde baffe bafuna obujjanjabi obutuufu nga mu mbeera eyo ekoze ekisoboka kyonna okulaba nti noffe kati ng'abasawo mwetuli okulaba nti no namba y'abasawo mu ddwaliro yeeyongera mu guno omwaka gwokka kuva July last year
paka kakati twakafuna abasawo abapya mu ddwaliro 67 nga bw'olaba mu eyo embeera yonna gavumenti egezaako okulaba ti obuweereza eri abantu baffe abasukaali abapuresha n'abantu abalala bonna abajja mu ddwaliro yeeyongera okubeera ennungi era nga ne mu eyo embeera bw'osinziira ne ku bajeti y'eddagala gye twali tuyina omwaka oguwedde yeeyongeddeko mu guno omwaka gwe tulimu era n'omwaka ogujja tusuubira bajeti y'eddagala okwongera okuyongerebwako okubeera nga yeeyongera nga mu mbeera eyo ebizibu ebimu bye tufuna ebitusoomooza bigenda kuba nga bikolebwako era nga bw'olaba namba olw'okuba nti no kati abasawo beeyongera eddagala weeriri abalwadde beeyongedde okuba nga bangi naye nga bw'omanyi olwako enamba gy'obajetingira naye ate buli oyongera okuimprovinga service ate n'abantu gye bongera okukola ki okujja ne beeyongera kati yo niidi kangeze kitogera kati ng'ekyeddagala kyo kisigala kikola ki kikula buli oyongera okubeera nga service eba improved n'abalwadde basigala beeyongera naye kakati nga ffe kwongera kulaba nti no tukulaninga bulungi okulaba nti nezo enamba eziba zeeyongedde ziba tusobola ozimanaginga naye ng'ekirala byonna njagala nnyo okwongera okukubiriza abantu mu mbeera y'okwe prevention okulaba nti nate endwadde zino tetuzifuna olw'embeera nti nno kakati abantu obulamu bwakyukamu obulamu bulungi obulamu kati abantu bebabeeramu kale bwanjawulo nti nezino engeri gye tulyamu emmere exercise tukola ntono ebintu ebityo kati buno obulwadde bwa pressure bwa sukaali n'obulwadde obulala bwonna olw'emitima bweyongedde era nga njagala kukubiriza abantu ffenna okulaba nti ate tubeeramu on this preventive side okulaba nti tulya bulungi enva endiirwa ebibala tukendeze nnyo ebintu ebireetera amasavu processed food soda ice cream chocolate sukaali tube nga tubikola ki nga tubikendeeza exercise tukole nnyo exercise okulaba nti kati tunaabanga ebyo tubikoze bijja kukendeeza abantu abafuna obulwadde kati ne bino ebimu bye twogerako ebimu okusomezebwa kwe tufuna kujja kuba ati nako nga tekukyabeerawo kubanga namba kujja kubanga kakati omwaka gwonna kati njogere mu omwaka oguwedde twafuna abulwadde bwa sukaali 13,127 olunaku lweggulo twabadde tulina review nga tulaba nga tukola quarter review yagina emyezi 3 egiyise naye nga namba eri bwetyo olunaku nga bwemuwulidde tulaba abalwadde abasukaali wakati w'ennamba 15 ku 17 mu wiiki enamba gyetulaba so nga bw'olaba nti enamba esiba ekola ki yeeyongera gyetwongera okuimprovinga service ewaffe n'abalwadde nabo bakola ki bongera kwettanira kujja mu ddwaliro ekintu ekibeera ekirungi era twagala basigale nga bakola ki nga bajja naye nga enamba yo yeeyongera bwetyo naye bwe tukola ku kiri ekintu kya prevention side ya prevention ate kijja kuyamba okukendeeza enamba eba yeetaaga okufuna obulwadde era eba yeetaaga okufuna obujjanjabi mu ddwaliro nteekateeka kibya mulina ku ngenda abantu bano gye batambula n'okusomesebwa kwabwe kubanga bagabe balina amalwaliro ag'omu bitundu naye tebalinayo ddagala waliyo enteekateeka yonna kakati enteekateeka eriwo omanyi kati oba otunuulira gavumenti mwene embeera twagala okulaba nti kati Ministry of Health kyeyakola ti amalagala gonna gano aga essukaali aga pressure gali mu malwaliro gaffe gonna ag'enjawulo ti okuva ku health center 3 nojja ku 4 nojja ku General Hospital ti yonna amalagala gano okulaba nti nno gyegali naye lwakuba kale abantu bose bajja ne bamanyiire nnyo nti no gali malwaliro gano gali malwaliro manene gokka kyova olaba nti n'oluusi ate bettanira nnyo okujja mu ki malwaliro naye nga kyenkubiriza abalwadde era kyembagamba kuba kakati ffe ng'eddwaliro supervisinga amalwaliro agali mu district z'ewa Kiso, Nakaseke, Mpigi, Gomba, Butambala eyo yonna eyo wansi era center 3 teweetaaga ate kukola ki kubanga otindiga olugendo okubanga buli kaseera olina kutindiga lugendo kilomita mmeka okujja
genda mu health center ekuli okukuba n'eddagala ki gyeriri. Naye kati oluusi abantu ngeri gye baba nga tebamanyi kuba naffe wano tuba tubasiibula ng'omuntu wabazze wano tubagamba nnyo nti oluusi bagende malwaliro agabali okumpi. Health center 4 byegali General Hospital wagana amalagala oba ojja kugasaana. Kati mu eyo kijja kuyamba okukendeeza abalwadde abajja wano ewaffe. So kati nga mu eyo embeera ya transport awo ebeera balwadde abasinga yes ekintu kya mpox obulwadde weebuli olyose n'okibuuza obulwadde weebuli mu bantu weebuli naye nga ennamba yaabo ekiriwo kiri nti bantu kulaba nti no kubanga obulwadde obufuna obulwadde weebuli naye nga okubufuna abantu tusinga bufuna nga through contact oba olina omuntu gwokoze eki ng'oli omuntu abulina n'okwasaganya naye nemweku Kisanje nga nze chairperson w'abalwadde ba sukaali ne pressure Entebbe mu Regional Referral Hospital era nga ndi mukyala amaze ne sukaali ebbanga ddene myaka ndi mu 25 era natemwako omugulu olw'obulwadde bwa sukaali. Nze mu kukulembera ebbanga limaze nga nkulembera abalwadde ba sukaali Entebbe obuzibu bwe tusanze generally bwa ddagala. Eddagala erisinga erya pressure teribaawo naye abalwadde bano ekituletedde abalwadde abangi okufuna stroke nti bw'aba tebamuwadde eddagala mu ddwaliro ngazze aba talina ssente ekimuleeta kakati ate bwaddayo era taligula kuba aba talina ssente kati ekivaamu ng'akuba stroke. N'abamu abasukaali kati right now wenjogerera saawa zino mu ddwaliro ery'Entebbe eddagala lya metformin erya sukaali teririimu era nakabyedde amaziga nganze omulwadde wa sukaali ate akulembera abalwadde ba sukaali mpulira amaziga mayitirivu ku mutima nti omulwadde ono agenda kubeerawo atya nga tamira ddagala kubanga ffe eddagala liringa mmere it's a daily routine. We cannot afford tetutasobola kwegulira ddagala abamu emirimu jaggwa obulwadde bwa sukaali bukumalamu amaanyi omubiri gwonna emirimu negifa abamu twatemwako amagulu tetutasobola kukola mulimu gwonna kati bw'oba tolina ssente egula ddagala obuzibu buli awo kakati n'obuzibu obulala bwe tubadde nabwo era byakutuula ku fanica kati ffe nga association twagezaako ne tugulako obutebe bwaffe naye era nabo nga bumenyese obumu bubula tetumalina gye bubulira abalwadde baffe bwe bajja mu kiriniki osanga batudde wansi bwe bityo. Then n'ekirala abalwadde batininga eŋŋendo empanvu okujja wano Entebbe so babadde basaba abamu bava ku bizinga nti singa wabeerayo gavumenti netuteekerateekera ng'ebitundu ebimu bateekayo ne bagazeti ng'ekitundu nti kino abalwadde ba sukaali abeeno banaafuniranga eno eddagala nga tasso bwe yakola abantu baayo naffe abalwadde ba sukaali kye tusaba kubanga abamu bava ku bizinga abamu waliwo abava mu byalo ebyewala naye bonna baddukira mu Entebbe Regional Referral Hospital kati omujjuzo ate ne gusukka ne gavumenti singa etuyamba ebyo ebitundu ebirala nayo neteekayo oba muhereze centers eziri eyo ne bateekayo abalwadde ba sukaali ne babeera prioritized. Nze kwe kusaba kwange akati nze mu kukola sikola nzekka atwala sukaali nkola ne bannange bano nga bwe mutulaba. Nga nkola nga secretary wa ENDA Entebbe Diabetes Association Stroke Hypertension. Tulina challenges nyingi naye emu ku zo waliwo communication eyavudde wa minisita nga etugamba nti kiriniki yaba diabetes ebadde beerawo ku Lwokusatu egiddwawo ffenna awamu tujja kubeera nga tuli kintabule. Wale yaffe eri nti abalwadde ba sukaali tulina tukwata nnyo obulwadde obulala mangu kati bwe tubeera nga aba TB n'abandwadde endala nga batwegaseemu twanguwa mangu kukwata obulwadde obwo. Kati twadde tusaba ministry oba gavumenti eddemu erabe ensonga eyo kiriniki yaffe yaba diabetes stroke hypertension esigale ng'ekyaliwo ng'eyeetombudde olw'obuta attractinga bulwadde bulala tugendamu olw'okuba tujja kubeera kintabule. Batuwadde document tugiina era tugenda kutuuza abalwadde baffe
tubabuulire ekiddako kubanga tetujja kusobola kubeera wamu ffenna eddoboozi lyaffe tusaba lituuke. Njagala kubeera nti liri expensive kinene nnyo era ekimu ku association kyabadde ekola abalwadde abadde batafuna ddagala lyonna tubadde tukwatayo akasente ako ak'$2,000 ne tubawa ne bagenda ne bagula eddagala ne basobola okubeerawo until nga bakomyewo ku visitation endala. Era ku ekyo tubadde twongerezaako okubeera nti abalwadde tubanona mu byalo nga bafunye obulwadde nga batukubira akatabo kali ke muwulidde bagamba nti bakasitopinze kadi kaba membership. Singa omulwadde afuna obuzibu tugendayo ntumunona ne tumuleeta mu ddwaliro ne tumujjanjaba ate ntumala ne tumuzaayo.